Olunaku lwa leero abantu ab'enjawulo bakedde kweyubya ku kitebe kya Uganda Body Center ekisangibwa eggaluga ku luguudo lw'Entebbe okwetaba ku mikolo gy'okukuuza olunaku lwa Vesak okujjukira amazaalibwa nga kw'otadde n'okutangaazibwa ssaako n'okufa kwa Buddha. Era olunaku luno amawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna bavaayo okujjukira ebyasomesebwa Buddha omuli ekisa, emirembe n'okwagaliza. Vampisa babuttesu mana sambavaye apalimana tancha sawabarokasmi mana sambavaye apalimana damado chatiriyancha asampadama vera masapatam titancarani sinova sayano wayavatasavihalmi. Emikolo gya leero mu Uganda gikulembeddwamu akulira enzikiriza ya Buddha mu Uganda Most Venerable Bajaguza. Era olunaku lwa leero ayanjudde abaana ssaako n'abavubuka abagenda mu maaso n'okusoma ensaba ya Buddha, era nga wetwogerera kati bano basobodde okutuuka ku ddaala eriddako. Abantu bano ababaddewo olunaku lwa leero basoose kusaba mu nkola eya Buddha era babaddeko ebigambo eby'enjawulo bye boogera. Sami chipatipano bagabato Didamu chatali pulisa Ugani ata pulisa Bugala sabagabato sabakasa uniyo pa uniyo dakiniyo anjarikarani anutala punyaketa. Abagenyi ab'enjawulo abeetabye ku mikolo gino egya Vesak kuliko abakungu okuva mu mawanga ga Ssemazinga wa Asia, era nga bano babadde bakulembeddwamu mukiise w'eggwanga lya Sri Lanka mu Uganda, Kyabazinga wa Busoga ssaako n'abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, era nga bano basiimye emirimu egikolebwa aba Uganda Body Center okuyamba abantu nga kw'otadde n'okukulaakulanya ekitundu. Birala naye Katonda nyamuwa ekitone nyafuna okulabikirwa nasobola okwegatta mu ddiini endala, ate ng'omwana awezezza emyaka 18 asobola okusalawo nga bw'ayagala. Entambula bwantegeezaako ate siwali lwansi sikisobola kujja kwegatta naye oba mpulikika. Aba Uganda Body Center olunaku lw'olwaleero bagenze mu maaso n'okutongeza ekizimbe ekipya ekizimbiddwa kuyamba abantu b'omu kitundu, era bano balambuza n'abagenyi ku bifo eby'enjawulo okubalaga egimu ku mirimu ssaako n'enteekateeka ze balina. Bano baaniriza Kyabazinga wa Busoga Gabula Nadyope agguddewo ekizimbe ekipya kye bagamba kigenda kuleetawo enkulaakulana mu kitundu. Ye Kyabazinga wa Busoga ng'ayogerako eri abantu asiimye emirimu egikoleddwa Uganda Body Center egy'obwannakyewa. The modern challenges. The Buddha himself as a young prince left the luxuries of his youth to discover the truth about suffering and the way to end suffering. That is to say, the Four Noble Truths. Legendary King Ashoka, who presided over a brutal rule in India, was tamed by the compassionate teachings of Buddhism, renouncing violence. Olumaze Kyabazinga agenze mu maaso n'asimba n'omuti ogugenda okukola ng'ekijjukizo ku mukolo guno. Omukiise w'eggwanga lya Sri Lanka mu Uganda naye abaddeko byayogera ku nzikiriza eno. Without any barriers and demarcations, I strongly believe the merits of the religious offerings, puja, chanting and meditation etc. conducted today will reach those who are in need of divine and blessings in the pandemic situation. Ye akulira enzikiriza eno eya Buddhism Bajaguza avuddeyo n'atangaza lwaki bonga abakkiriza mu Buddha bajaguza olunaku luno. Mu bufunze Buddha Day. Kati olunaku luno lukakata ku bintu bisatu. Ekisooka Buddha tukuza Buddha we yazaalibwa, tukuza Buddha we yatukirira, ne tukuza ne Buddha wagaya fira ne Buddha tafa tugamba nti agenda. Nga bajaguza olunaku luno abamonko awamu n'abantu abakkiririza mu Buddha bakola emirimu mingi egy'obwannakyewa omuli okuliisa abantu awamu n'okubadduukirira mu bintu eby'enjawulo omuli emmere, amazzi, sabbuuni ssaako n'ebintu ebirala.